nga company emu evaayo egamba Desire, we were deeply honored working with you on your special day as a vixen. As a vixen. Era netekako n'erinnya lyayo nekola ki ne namba yaabwe ey'essimu. Bw'oba naawe nganze kati ye lwaki toyimba kuba would love to be in your video. Naye lwakwandoza kye naagala video banooza yanjawuloko okubeera nga ba service provider kwane bujo video zibeerayo nga ba service provider tebavaayo okwewaana. Amapya ge nategedde nawuliddeko temutuuza miganzi simawa bituufu. Vixen mbu gyali mukyala mufumbo gy'abadde ali. Kwe kubuzaabuza kuno. Kati ate munno eri obufumbo eno babadde bayo omukolo gubadde gwa September kati asabe divorce sokoleke buli obufumbo bw'empapula naye nga guli mulaavu si byampapula muno tubeeze naye Uganda gye tuwangaaliramu saagala muddewo nnyo mukiremereko nnyo ye Uganda gye tuwangaaliramu kubanga ne donize yabeeranga n'obufumbo mu Amerika nge Kampala alinayo bigayi. Ensonga bwetyo sikipya nnyo obwalavu ddala kati ayagalere mbwamale ajje asabe eri divorce. Waki yasooka divorce? Oyina omulenzi nga bamutwala n'ataayiza naye mbw abazadde ba Vixen si basanyufu ate buzibu yateekamu sente zonna zitadde mu mulenzi mwenza akuba kololo sente abaziteeka abalenzi abato niwe aba alina tobamanyi abagwa yeegodda nowalaka aziteeka mu kuweereza Katonda ayinza okuba ataateeka mu buno obwana ekiri awo gwe awo bambi tubasabira tukubakolera abaana baala mweteketeke nga bukyali okuteeka sente mu mukolo gwo kyetanga bbawo yambako muyambire omugamba ino babe simaina kumanya asabira muganda nagwe Saara zikyakuyamba ndi walukira weetaaga neza akamulali tezikola weetaaga ddwa ate nga tugassa ebiwayi byonna abatabuliiki ab'ekibuli n'abaaki ne bakwatagana emikono njagumazi kyenjokolanya beera ng'oli njazaalayo obuzaazi mwana nkite kale omukulu yalooja tugikole kaakati Jacob omutuuze ye meeya